Benanga tubinyumyako tutunulire eggwanga lyaffe. Mpuliriza ebigambo omusana byabadde konkudenga nabyo nga tannaba kumaliriza naye abuuzizza eggwanga tutunulire enkyaliri luddawa. Wakati nga tukayana, wakati nga tugezaako buli omu okujustify nga kye bakoze. Abamu abali mu Uganda tuli waggulu w'ebyo tutunuulira. Tuli mu byobufuzi multipartism, tuli mu byobufuzi ebiva mu regions ez'enjawulo, regions ezireeta abasajja nga zondamu ba cream. Nze ndi mu parliament. Abasajja bayimuka mu parliament. Parliament yo gy'olaba eringa balooya bano bewe ebitiibwa. Senior baki? Aba senior ne mu parliament bwe kiri. Abasajja ne mugamba nti ensonga eziva mu region ya Busoga. Wali abasajja boga nti oyo bwasutuka okwogera mwena musooke musirikemu. Eziva mu northern oyo bwasutuka okwogera ekyamazima mwena mukole iki musirikemu muwulirize quality abasajja gye babaleese. Ffe nga tuleka ekyejo wano ne twepikapika ne tugamba ne tukuba enduulu tetunaba kumanya omuliro oguli mu parliament. Quality ey'abasajja abagenda okwogera ensonga zammwe aba mu region ya Buganda. Yewale yaffe kati nti eggwanga tutaddeko amaaso, eggwanga lyaffe nga tuteekako amaaso. Era omusakazi ayogedde bulungi ekigabo nagamba akubira omulanga abalonzi ba Buganda mutuyambe mulonde quality. Temutunuulira kibiina kya byabufuzi XYZ. Bwe mulaba omuntu ng'ali mu quality ng'ali solid nga nayimirira ku nsonga ezaffe interest zaffe n'eza Uganda eyawamu. Tutunuulire oyo olw'ensonga abantu abeereseemu ekyejo. Era nawugambira nti kati segona goli case. Okigedde nkolaba olw'okubalaata. Era nakubonayogera n'ongambala kugamba nti nze ngambye ku kaadi yaffe okuwangula akalulu fe batukakasizza nti wagudde interview gundi yayise era ebizo byetwali tubuuza bannayuganda bonna wale yaabwe si lwakwa gundi yawangudde akalulu bawadde kaadi babuuza twebuuze segono gwe tubadde tutya mu nsi muno omugezigezi yawugudde atya oli n'abalala. So eggwanga lyaffe tulirowooleze kubanga eggwanga lyaffe litaaga eddoboozi ery'omwanguka, eddoboozi erina experience, eddoboozi erawulirizibwa abasajja abali solid abemera ku nsonga. Tunulire ekyo nga twagala eggwanga eddungi. Otherwise ebyegyo bijja kuyitirira olabe ebidomola mu parliament.